نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. eno yedawusu yaffe esembyeyo mu kitabo kyaffe kino ekya buku Iqra volume esooka. Tuzze tusoma ennyukuta zino okuva ku alifu nga kuliko empeerezi mpaka ku yaa'u. Ozabye tuze kulaki tuzisoma nabwe kityo ku simu yange ya MTN. Jangu onsomeremu WhatsApp okuva ku nnyukuta eno mpaka wano. Okitegedde? Soma ku alif paka ku yaa'u, then osome okuva ku yaa'u ng'odda emabega mpaka ku alifu. Okategedde? Soma kuva ku alifu mpaka ku yaa'u nga kuliko empeerezi ya fatha, then osome okuva ku yaa'u mpaka ku alifu, insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Just take a screenshot wano ojja kola ki, ojje onsomeremu ku 07841654 insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Neebaza mwenna abatuyambako okuba nga tusoma ekitabo kino era nga tukyagendera ddala mu maaso. Eno volume just yesoose naye eweddeko insha Allah. Kati tugenda ku volume ey'okubiri, volume ey'okumeka ey'okubiri insha Allahu tabaraka wa ta'ala. So kitabo kino kirungi nnyo ndozo giraba volume 2 insha Allahu taala gitukola ki gitugendako. So akyagala kino ekitabo just nze nakikompilinga volume zonna 6 ziri mu kifo kimu. Okitegedde? Ziri mu PDF emu. Oba ozaagala just jangu mu inbox yange ku WhatsApp oŋŋambe ekiseeka nsaba ku kitabo ekyo insha Allah nange ngira mpisaayisaamu ku maaso. Eno volume 2 wano weetandikira insha Allahu taala. Batandise okukola ki? Batandise okuyunga. Nozogiraba kitabo kirungi nnyo era bannange anaasubwa kino yanaamanya ate munnaye ffe tuba tunaamukola tutya? Ndowooza okiraba kitabo kirungi nnyo tosobola kivaamu okuggyako ng'oyiza okusoma Quran. Tukomawo insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.